kufuna omuyimbi eyatulese wano kawungezi kalero ng'agenda kuleeta oluyimba olwo lwensuubira nti lugi. Mwami Makumbi Junior yambuuza ekibuuzo era n'ansaba nzije mbeere nga mbasomesa ti lutambi ki olw'e Uganda lwensuubira okubanga lwe lutambi olusinga okubanga luzitowa. Waliwo olutambi okubeera nga lwatunda n'olutambi okubeera nga luzitowa. Kale nga abuuza nti lutambi ki olusinga okuzitowa. Kale mu programu eno ngenda kubanga nyanukula ekibuuzo kya mukadde wange mukulu wange Makumbi Junior. Weebala egyo gyonna gy'okola. By the way, mu bantu abaagadde kadongo kamu abangoberedde era ababaddewo ku bino byenkola y'omu ku bo. Kale olunaku olwaleero ngenda kwanukula ekibuuzo ekyo, naye programu eno kangiweereze buli mugoberezi wange angoberera mukyala Jaliya Zawedde Nanfuka okuvaawo e New York nti munnange weebala egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Ndina Lule Sebunze Massachusetts, naawe munnaye ongoberera. Muzeyi Bob Kabindi Mpiima, bannyinaffe ne baganda baffe abali mu kyondo ky'Ebuwalabu kwosa nammwe abali wano, mwebale nnyo, mwebalire ddala abangulako music nammwe mbeebaza. Kale ekibuuzo kya mukadde wange Makumbi Junior abuuza lutambi ki ye album ekyasinze okubeera nga ezitowa e Uganda. Ntutte obudde okubeera nga ndowooza ku kintu kino era leero nenzija mbawe olutambi olwo. Kale we tunaaba tukkaanyiza ojja kuneebaza, bw'oba nga tetukkaanyiza era naawe nsaba ompabule kubanga bino ebintu okuyiga tekukoma. Kale olutambi lwafuluma 1994, olutambi olwo lwa Lord Fred Sebata yali Matendo Promoted Singers, lwe lutambi olukyasinze okubeera nga luzitowa olw'ennyimba ezaateekebwako nga kyenkana buli luyimba lusobola okubeera nga lukola olutambi ate olulala. Abesunga lwendigwa banafu besunga ekiribeerawo tomanya baba Katonda byagera bwatyo ne wambisibwa yaloote ekirooto n'akyesibako yaloote empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo tobola baweerira tewabula mpise gawinja biso songa wampologoma ne wali baza yalifa n'agage. Lutambi okuzitowa ennyimba zibeera zirina okuba nga ziggumira era nga zitambula from generation to another generation. Olutambi luno lwayimbibwako abantu balinga 5 abaali mu lutambi luno ku 6 be baayimba ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Olutambi baluyita Gwanga Mujje olwa Lord Fred Sebata, lwe lutambi olukyasinze okubeera nga luzitowa mu byaffa bya music we Uganda olwezo ennyimba ezaaliko. Okulwana oba okuyombagana kijje kiyinza okumalawo mitawaana. Twekabireko ekintu kino kikulu ekimpooganya obujja kumalawo amawanga gaffe wano bwe tutansabe ekyokuwoza zandizeemu ne zivuga obusajja ne bukirana bwe kikuyamba kikumisaayi ng'egyo gitirimbulwa wandi wetuuka okubyolaba ebirungi bye nkusingako beyandikuwa. Programu eno eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade awo ku Wilson Street. Kati nga wentera okulagirira otambula bulungi ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park, ova ku Pioneer Mall oddako kizimbe kya Wilson 1 n'odda ku New Link Pharmacy. Kati New Link Pharmacy eyo weekoma awo oyambukira amadaala ago agakuyingiza mu Sunset Arcade. Edduuka ly'osooka okuggukirako ku mukono gwo ogwa right
yeyo New Subs Fashions era n'ekipande ojja kuba okiraba. Kati Kikaya College and Vocational School abo bwe bali basangibwa ali e Bulenga ku 7 basomesa arts ne sciences badde ne boarding ne courses z'emitwe bazisomesa ku Kikaya Vocational. Twinex International bali wali e Bulaga ku Lwemityana kusaba nti twalayo omwana bamubangule. Twina St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ne Plan B Records abo bakwasi ba nnyimba. Kati gwe yeetaga ennyimba za kadongo kamu naddala okusinga ezenkadde ze tuteekako ennyesira kubanga zino ezifuluma ensangi zino osobola ozisanga ku social media ku YouTube n'ebintu search engines ez'enjawulo. Kale oluyimba we wesitwa nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kati tuddeyo ku lutambi lwaffe olutambi olusinga okuzitwa ngezaako okubeera nga ntemaatema ekibuuzo ekya muganda wange Makumbi Junior. So mwami Makumbi Junior n'abali eyo abandaba ngamba nti oluyimba baluyita Gwanga Mujje lwe lutambi olukyasinze okubeera nga luzitowa olweze ennyimba ezaateekebwako. Okugeza kuliko Gwanga Mujje lwe luyimba olwatunda olutambi olwo lwafulumira wa kasiiwuukira. Kuliko Gwanga Mujje lwali lusobola okutunda olutambi era nga lusobola n'okola alubamu era n'okutuusa kati oluyimba Gwanga Mujje teruggwangako. Mu mwaka 1995 Lord Fred Sebata we yali asanyusa Ssaabasajja Kabaka oluyimba luno Gwanga Mujje lwe yaguzaawo n'ekivulu nga we mulabaawo. Besunge kiriberawo tomanya baba Katonda byagira watu ne wambisibwa yaloota ekiroto nakyesibako yaloota empologoma ekuuseemu amanyu n'agalondawo tobola baweerira tewabula mpise gawinja wiso songa wampologoma ne wali baza yalifa n'agage nange mbalayira nti okujja b'ompozi lwe ndiwummula yakukubanga okubalaga enjawulo ey'ebinvaamu nagati ninakyendese amatumu ganjezikeko balaga biwaraganya amawanga gaffe tubinanzeko wabadde asitunkana mukwano tula olabeko kiwaraganya amawanga muti nantaganjudde nnyo bakabate akasonga nikakukamu ebyava byonna. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kati kwaliko oluyimba olulala era nga nalwo lusobola okubeera nga lukola album. Oluyimba enjawulo y'abafumbo lwayimbibwa Lord Fred Sebata ne luyimbibwa ne Justin Nantume ye yali omukyala w'omukyalo kati n'omugenzi Rebecca Namale. Rebecca Namale Mungu yamututwalako ye yali omukyala ow'omu kibuga. Kansuubire nti tukkiriziganya bulungi ti oluyimba nalwo enjawulo y'abafumbo lusobola okubeera nga lukola album ennamba ate era teruggwanga ku mutindo ne kaakati lukyakola. Kuliko oluyimba lwa Ssenga mwanyina omulungi Alice Nabata olumanyiddwa nga Abawala Mumpemudde. Abawala Mumpemudde nalwo nkakasa bulungi nti lusobola okubeera nga lukola olutambi kubanga naguno gwaka teruggwangako ku mulembe era ze nnyimba ezikyasinze okubeera nga zitunda ku mpewo. Abantu bazisaba, abantu bazisala, bazinoonya ezo ziri lwe lumu ku luyimba nga teruggwangako ku mutindo. Kati oluyimba olulala olwali ku lutambi luno
oluyimba olwaleeta Harriet Sanyu mu kisaawe oba nga amaze okwegatta ku kibiina kya Matendo Promoted Singers lwe luyimba olwa Munoowo Nze Mpita abasinga lwe twakazaako Nabawanuka. Kyenkakasa obulungi nti mwenna tukkiriziganya nti oluyimba lwa Nabawanuka okutuusa ne leero lukyakola era n'emyaka egijja lujja kubeera nga lukola. Eno yali Golden Album, ennyimba zonna za Golden Songs ezaali ku lutambi luno nga tezigenda kubeera nga zivaako ku mutindo. Kale Munoowo Nze Mpita Harriet Sanyu jjukira awo yali abeegaseeko ng'ava mu Makuge Guitar Singers yeegatta ku Rod Fred Sebata ne batandika okubeera nga bakola ennyimba. Kati kuliko oluyimba olulala baluyita Gubasinga senga mwanyina omulungi Alice Nabata. Era oluyimba olwo kyeneekakasa obulungi nti nalwo lusobola okubeera nga lukola album eyeetongodde era ne lutunda album. Kati mwe abali eyo mwe abagenda okuŋŋamba oba kituufu mukkiriziganya nange w'oba olina olutambi lw'okakasa ng'osobola ozimenya bwe zityo nti kituufu buli luyimba lwava mu kubeera hit neefuuka golden, nsaba munnange ojje ontangaaze bulungi. Kati oluyimba olusembayo ku lutambi luno lwe luyimba Baana Bange olwa Lord Fred Sebata. Buli luyimba olwali ku lutambi luno nkugambye nti lwatunda era lukyali luganzi nga n'emyaka egijja mu maaso. Ffe tukuze tuwulira luyimba lwa Baana Bange. Omuzadde yena alina embeera n'omwana ateekamu luyimba lwa Baana Bange. Kale bwe gutyo zeze nnyimba lwe lutambi lwentunuulidde. Ate weewaawo tujja kujja n'olumu ku lutambi lwe tulowooza olwasinga okubeera nga lukolera omuyimbi ssente era nga mu kisaawe kyonna ekya Kadongo Kamu oba olyawo nga tulowooza lwe lutambi olukyasinze okubeera nga luvaamu ssente empitirivu, naye olowooza lutambi lwani era lutambi kyolwo. Kale nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne wano ku YouTube. Nkusaba nti subscribinga, commentinga, ebintu bino woobiraba. Okukomentinga tekina kye kikujjako. Okukomentinga tekina kye kikujjako, kyekintu ekituwa amaanyi. So Mwami Makumbi Junior ndowooza ekibuuzo kyo nkijjeewo. Kati n'abalala oteekaawo ekibuuzo wenfuna obudde nsobola okujja n'enkitereeza ekyo nakyo nekivaawo. Waliwo abalina bye baba babuuza, nsaba mweyambise bulungi Facebook page yange. Kuliko ebintu bingi bye nateekako okuva mu 2016. Kati gwe wano ku YouTube nkusaba nti ddayo mu vidiyo zange zonna ez'emabega. W'olaba nga ekintu ky'oyagala okumbuuza oba ky'oyagala nkukolere tekiriiyo, kola ki? Oli wa ddembe okubeera nga obuuza. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu. Kikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okkanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaganya emwemu 57. Thank you.
ku Kikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okkanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 6 4 1 5 7.